Omumerika n'akeera ku makya n'awulira. Kubanga nabagamba mmwe eyo emmeri eyinza okubanga eri awo nga baasindika dda drones nga ziri above Kalangala nga zibabuulira kiki ekigenda mu maaso. Okay, Museveni ategedde nti abazungu bamuguddemu. Museveni ategedde nti abazungu abasinga mu Uganda ba spies. Museveni ne bamubuulira nti abazungu abasinga okujja wano okutuspyinga bajjanga bannamawulire oba beekweka mu non-governmental organizations ezo. Nyina mukwano gwange akola mu Medicine Sans Frontier. Mukimanye ekitongole kitalina simanya kiki. Okitegeera? Muganda wangu abantu abaskola mu imagine Medicine Sans Frontier. Bwe bakuwa emmotoka yaabwe babeera bagitrackinga. Abantu ba forcing abantu ba Medicine Sans Frontier okubeera nga mulimu aba SFC. Goyinza okuyingira wakali ku Medicine Sans Frontier n'olaba guddewo baagala okumanya ani ayingirayo. All non-government organization baziteekako obukwakkulizo. Kyova olaba abamu babakwata ezimu ne baziggala. Museveni awategeera. Museveni he has been so lenient with abazungu bano. Mujukire mukyala we yabeera Sweden. Mujukire waliwo hoteli gye balage, was it Austria somewhere. Museveni abazungu be bamuyambye okutuuka waali. Yagende wa Gaddafi yayina kumufera ne yeeyita Kasimu. Oyo muganda we n'amuyita Salimu Sale. Naye wajjeno bano bwe yabasomera ddiiru ya timba, ddiiru ya era njagala bwe muddamu ne mulaba ezo enguudo z'ekkongo nga bazikoze, nze nja kuba mugwagwa. Ate soon na kino njagala kukibagamba mugenda kulabanga ne ku mujjaze ya Arsenal eyo Fly Rwanda, Visit Rwanda nayo nga bagijjeeko. Njagala kano mukamo noting. Okitegeera? So Museveni bamutumira abantu olw'okuba bapapa bana abasajja bapapa nnyo. Museveni oli mu kututumira ffe abantu kubanga ffe bwe twavaayo ne tugamba nti ffe mbutulina plan B era ne kino nkiddamu olwaleero ffe abantu ba people power abantu ba NUP tetulina plan B. Our plan is to remove Museveni by all means. Kati abantu be mutandise okututumira abatukubira ki? Abatukubira amasimu batubuuza mbutwagala kusima. Anyway, story mungi. Kati Museveni alaga, Museveni ato opapye nnyo. Nze singa ndi mwe ba Muhoozi. Kubanga Muhoozi mugenda kubeera isolated. One of the sanctions he use proposing eyagala Magnitsky Act eberenge applying mu Europe. Muhoozi mujjukire mu Europe wano we mubadde mwetaayiza. Nawulidde katumwine kanonga kagira. Tumwine oyina mutabani wa abeera Germany. Tumwine tugenda kunoonya mutabani wo ali Germany tugamba aba Germany nti wuuno. Wagambye mbu simanya ngo yagala kimbazungu. Omusajja n'akugamba bwe mulwala gye muddukira. Museveni mutabani muwalawo yazaaliranga Germany. Kati ndowooza mukedde ne mumanya nti nno tagenda kuddamu kuzaala. One of the Magnitsky Act, one of proposals, Europe eyagala kubeeranga kolachi activating ezo Magnitsky Act. Bagenda kubacharginga individually. Nsereko Muhammad wano tewebuzi wano nawo ojja kubeeramu. Buli muntu yenna bannayuga ate nno mbagambye. Bannayuganda waliwo bannayuganda bannaffe abali eyo abali ku Twitter. Basaplayinga buli linnya lya Museveni okuva ku LC1. Kino nkiddamu. Kubanga Europe egambye egenda kutagetinga buli muntu yenna. Balamu teweeyibaala. Balamu baruga haire teweeyibaala naawe bagenda kukuaplayinga everywhere wobadde ne assets zo zonna bagenda kuzifreezinga. Twebuuza lwaki Europe
ejjeeyo obusungu bwe buti. Lwaki Europe ejjeeyo obusungu bwe buti? Museveni weeyita Saabalwanyi, Museveni weefuula nti gw'omanyi buli kimu kyonna, naye abasajja baali bakwetooloola dda. Kyova olaba nga Abaganda bagamba totta kibe nga tonnakikenenya ndusu. Kati Museveni ky'otayinza kusobola. Nabagamba wano emabegako ne mbagamba nti muyinza okuba nga n'abaniiga bayingirawo e Uganda nga temumanyi. Kubanga ate kati COVID eyazze, omuntu ayambala masiki ye, n'ateekako ekikoofiira, n'ateekako gaalubindi, temugenda kumuyimiriza. N'atambula, n'akola emirimu gye, n'akola biki, n'abeera ne bode kamera, n'akola ki, n'akola buli kimu. Mu biseera bino byennyini bye twalabirako, nga Google egambye nti egenda kupulinga out Uganda. Ne twebuuza, lwaki Google epulinga out of Uganda? Obusungu babugjeewa. Bobi Wine ono, kiki ddala kye yawa Abazungu? Google mukimanyi bw'eva mu nsi kiki kyetegeeza? Institution za government zonna, amasomero ago gonna. Museveni n'akeera ku makya, n'aggalawo, n'ateekawo permanent lockdown mu Buganda. Museveni n'akeera ku makya, abaana bagenda mu mwaka gwa 2 nga tebasoma, wabula international schools bo basoma. So ke Munnayuganda bw'okeera ku makya n'owulira nti Museveni agaddewo social media kubanga the succession of a dictator compromising buli kimu. Ensi zonna zino ze mulaba ze tulimu, amaaso gaazo gonna bazitadde ku, tewali kintu kitali ku social media. Ne bw'oba oyagala ku ordaringa pizza, ne bw'oba oyagala genda wa doctor, ne bw'oba oyagala kukola buli kimu, naye ye Museveni n'akeera ku makya n'agamba nti internet agijjeeko. What does that mean to an American embassy in Uganda? What does that mean to an Irish embassy in Uganda? If Google pulls out of Uganda, what impact zigenda okuleeta kumu abaana abakola IT, kumu abaana abasoma nga mukola research, because Google is the backbone of the internet. Okitegera? So, wano we tuzze nga tugatta, mbatutte mu lugendo lwa Bobi Wine nga agenda okukola campaign e Kalangala. Ne prior to that ne bagamba nti nafuna information nti Kalangala baji compromisinga. Kati njagala okukakasa nti n'Abakoreya abaliyo, aba North Korea abaliyo, bonna balabika babasalako nga tebakyalina bwe basobola kukola ki. Kubanga you can't fly a plane from Entebbe to North Korea without transiting anywhere. Kati balabika babasalako. Okitegera? So, Munnayuganda, is this the time? Kubanga nabazizaayo nze ng'omusajja ali very spiritual, ne mbagamba nti ekisumuluzo kya Qur'an n'ekisumuluzo kya Bayibuli kigamba nti kitaffe ali mu ggulu byoyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Tusonyiwe ebibi byaffe, tuwe emmere yaffe ya buli lunaku. Totukwala mu kukemebwa naye tulokole mu bubi, kubanga obwakabaka n'ekitiibwa buwulira yeyo opening prayer ya Bible. Kakati ffe abasiraamu ne tugamba nti Bismillahirrahmanirrahim, mu linnya lya Katonda. Alhamdu buli kitendo lillahi kya Mukama Katonda, labbiru omulezi, alamina ow'ebitonde. Katonda bannange yatulera ffenna ku nsi kuno. Katonda cannot allow a vampire like Museveni okuva gy'avudde atandika okutta innocent Ugandans. Katonda cannot allow bemulaba abaana b'Abakalamojja abo abamingolinga ku street.
can never Allah subhanahu wa ta'ala gwensaba Allah